Sikia. Nilikuahidi ipo sana nyo. Sinjilia mbali. Kama unaleta mchezo yako, tutalawa yeye, tutatulisa duru zake. Yes, okay, tugenda maso mpora. Eno yali kukamingi sudi tugenda nje kutusaka sawa yora asasurebe yabba. Notasire. Kadi chidda abanjibwa ye musajja akyasinze kule kadi achulumpanya. Ko sintono. Haji bamukudde. Tugenda maso. Kobengo ova kuswala kubba muzibu. Eno yamanyidwa nga asasurebe yabba. Wewe umeshaniuza sana, unasikia? Kwa sababu mimi nilikwambia ulete Messi Ferguson. Badala yake kuleta farm tech. Mtafanya kazi gani? Sijako sasula. Mabanja. Baba. Tezifude adda na ngumi. Tato kazi amfukitisi. Tugenda maso. Eno bagiyita asasurebe yabba. Era tugenda nje kutusaka sawa yona sala kunyumireza. Nagami natenga alije mbize kwereza. Tuchalengera kalango kayo. Omudi abazanyi bonga lutuule. Tubakembo tembea. Ayo mugo kati nkutwala tonna galula. Jangu. Teri muzanyo. Kati soke tulengere kalanko obukuusa. Ngo okutegeera. Ngamba nti waliwo ekintu ekiri emabe. Kakati twagala tumenye ku mulundi guno obukuusa. Aweze batano bo. Atenge jutta abazanyi babayitirivu nnyo abamanya. Tugende maaso n'akalanka firimu eno. Nagambe matundiro ga firimu ggwanga. Obwenzi. Gwafuuka mulimu. N'okwata bakwata. Design Film Production obukuusa. Eno toyina gye kunyumizibwa. Tebakunyumiza bunyumiza firimu eno. Nage matundiro ga firimu ggwanga obukuusa. Mumanya agejjo. Omwana wa. Abaami benda abakyala benda. Omwana si firimu. Wali obadde kaawo nga weesunga ezzadde ne bagamba tozaalanga. Abasajja bayinza okuloga enemanyiddwa nga obukuusa. Tugende maaso. Firimu yeno tewakyali kulanga kulala kwonna. Abasajja baloga abakazi baloga. Yawandiikibwa n'ettendekebwa kidesitalawo emanyiddwa nga obukuusa. Abantu bakola ebintu bingi okuba omukazi ayinza okuliisa January. Abasajja balya bingi. Obukuusa Design Film Production naga emanyiddwa nga obukuusa. Matundiro ga firimu na mugwanga. Lindirira Mutwana naba ku bantu. Ensonga ezo zizzeemu. Nagambye omwana wange tosa mu kyalo. Okuva mu Design Film Production tugenda maaso. Joram Film Production atenete entandikwa okuva mu Kaziwood Uganda. Kakati begasaba ne banafa ba Uganda cinema. Ekyatandika butandise ne tugitandise firimu eno ya Chida Estelawo. Atenga tulina mwana mulenzi ono Okilia Ronald gwe mwaka zake eri alutuule. Chida Estelawo y'omubazanyi baayo Yusufu Kawenyela, Jana Grace Nambiru Karo. Ekyatandika butandise kakati Justin Kibirige nga naye muzannyi. Twolekedde mbaana beeka ensawo y'ekika. Twagala tule ku mulundi guno okuva mu Uganda cinema ensawo y'ekika. Ekyatandika butandise. Kakati bannaffe betandise nabo baabano wano tuli wano wennyini. Oluwanyi luli eri tuli matudde eri. Ekyatandika butandise. Byekwaso Ronald. Ogenda okwetegereza bannaye. Waliwo abagenda maaso baagala kulima naye ate bakumya oluyiira okulabika ni babakola balina okulabika ni babakola ki balima. Ono ne bannaye wenna bagambye okubaguza ettaka. Nagambye yiika emu yiika 5 gye mulimu ze muzannyiramu ani yabagamba. Ekyatandika ng'abalumba nagambye otwala afuyiika. Lwaki oluyiira olukumya eri ne mu mboga zange zituuseemu onjagaza ki? Twaguze nagambye nguze ettaka. Nga bajjajja be bafe ne balirekawo nawe ojja fuulirekewo.
ogenda okwetegereza ebivudde mu by'ettaka bitandise byakuba byakwerangira. Omukyalo ono yabadde alina okuba nga abalaga we bakoma. Ogenda okwetegereza kaakati bayise we bakoma bamugamba nti ettaka bajjajjabo baalireka naawe ojja lireka naye ettaka bwe bajjajja baalireka nze ate ndiwo okulireka. Kati ogenda okuddako eno omuntu bw'aba akuwadde omulimu mu kuwembejje Okiriya Ronald yali musajja. Ebintu bino bitabuse bannange, waliwo emirimu egitaliiko certificate gamba ng'okusika ekigi ky'emmotoka. Kati oli gwe mulimu gwe ekyali ntandikwa kane tudda ku bana abawambye ettaka. Emboga si be bazirima naye bali mu zikoola mu budde bwe bumu. Omusi wa takisi ono omuvuzi wa takisi bamugamba aliwo omulimu oguliwo gwa mmotoka ono yamulagirira gye guli nga musajja atwagenda lekeni afuna omulimu ogwo. Ebiseera ebisinga abantu tebaagala kukola weewava eggezi. Ogenda okwetegereza gwe baalimidde mu ttaka lye yali abaguzizzaako katono omunyola akayita akatoyito. Kati akatoyito ako bali beeyongezaamu saagala kumanyira alina ebibye alina ebyobugagga najjayo ekyatandika butandisi. Kaakati banne bajjajja temunvaamu kubanga ebintu bino bwe mubanga mwebase mwe muleetedde abantu b'okunsi okunjo. Laba kye yajjayo, laba ekivudde mu kibbo wenkwala atega n'ategulula egenda mu maaso. Kaakati tuddako ewa mwana muwala munnange baŋŋambye mukyala afiswa ayina emmotoka. Oli muvuzi munaye ndi muvuzi. Oli muvuzi oba oli mukalabuzi? Omanyi waliwo abavuzi b'emmotoka n'abakalabuzi baazo. Kati yagamba muvuzi gwe baakwatidde ku ttaka alina kyasukumye. Kati ono yazze okusaba obulamu buzza driving license. Kati ng'agamba nze sirina pamiti naye mmanyi asobola okuvuga. Kati gwe lwaki ozze osaba omulimu nga si gw'ovuga? Asaba mulimu gwa mmotoka. Anti nze siri muvuzi naye nkusobola okukola mu mmotoka. Nze njafuna ddereeva. Ebiseera ebisinga bakondakita be beenoonyeza abadereeva naye ng'emmotoka be basaba mu bagagga. Buli lunaku njagala emitwalo 8. Nyini yayagala 8 buli lunaku ez'emmotoka. Ndyamu ennyama emirundi. Ky'oba olaba ebintu bizibu. Ebintu bizibu eby'emmotoka. Owa boda agiguza ayinza ogigula $4,000,000 agivuga alipootinga mutwalo. Kati ate yaba akola nnyo owa boda omuvuzi era akigamba ng'agitwala empewo nze gwefuuwa si ggwe. Sesi omulimu guba guweddewo. Genda obe driver. Nange nalina emmotoka yange njagala gimugyawo kuba nsumbuwa nnyo. Egenda maaso ekyatandika butandisi. Kirabisa okuba nti omulimu mutaka ayinza ogufuna. Mukyala mugagga afisa zaalango bano be baalimye mu poloti etali yaabwe. Mulime emboga zino zonna muzikoole wadde sifa abazisimba. Kikyate ogenda okwetegereza banange firimu yino kiki ekibaluse bawulidde ng'eddebe erigwa naye nga lizitowa eddebe erigwa wali awuddala ddu. Efirimu yino ekyatandika mwe bannange kiki ekigudde ku lubooyo zenga asaaga ne tuddako ono gwe bawadde omulimu gw'emmotoka anoonya ddereeva. Ye Okiriya Ronald oligina nemuze lutuule anoonya ddereeva ng'amugamba gyankulaga eddereeva omulungi anakukolera. Ogenda gwe kino si kiwowolo laba ebibumba va wano owulira nga nakuza balance ekyali ntandikwa ekyali kadi lutuule ng'atuuka ew'omudereeva. Ebintu by'abadereeva bino bibanga ebirimu okulima ebiseera ebisinga wayi kiki kadi ng'amugamba nti waliwo emmotoka eriwo empya tukutanagirabako naye bamugaye waliwo emmotoka eyamugambye omu yamugaye waliwo emmotoka ngege kadi nga mbuzi onookola mune emmotoka empya ebampya nja kukola biri bulungi nagijjayo ku poliisi era kyensonga baali bamukwata poliisi wekwata ng'okoze omusango aye nze muganda wange golaba ninga asula mu ssabo temuli bintu byonna mbitunze obukya kati siyinza butakola nja kukola wakika kakati mbuuza emmotoka yonnamu bulungi emmotoka erina omutima okuggyako waliwo oka amateeka amatonotono kayagala saawa nnyo emmotoka ebe ng'ekomyewo kituufu ekirala tayagala ekisesi si luganda naawe erika tuyikuline ekkubo bwe liba ddungi nga tekuli bwa traffic toyinza kuyita ku musaabaze ebyo ate omugagga anaabimanya.
omwami ono twatandikidde mu mboozi ya kunyuka poliisi kitegeeza ali muze wa misango mirungi kati nannyini mmotoka taagala ekisesi yagamba watali tulafiki oteekawo mulaabu aseka kujjako nga naawe otaddemu zizo kati ng'onaamugamba nti omukazi obuli lunaku ayagala emitwalo 12 simanyi owulira enjawulo yentu buli omuddaala lyamulala omukazi ayagala mitwalo 12 dwala eri naawe emmoloka eba ya 8 embeera gyendimu yombi kati kyolina okukola esimu ebeereko kyova olaba abantu abasinga bambi bakolera mu bugubi ku polisi mejoda igundi njirina driving permit omulimu njakola omulaba batunulanga nafuye segawanaki eno katugitandike efirimu egenda maaso kakati ababadde babbye ettaka agenda okuwulira mama nyaba waawe ekiki mama nyaba obadde otya libadde vuvu evuvumira ditenaereka evuvumira liri muliiso situla bukowekowe kabera wansi wekisige mpulira mukutu gwe naye totukabirira naye kiki ekyakubya olira ddwa tono kivuvumira era ng'obaawo tandika ekyatandika butandisi kakati tuddako ewa lutuule ngambi yagala kulaba drive era nkutwala kati naye muganda wange mbadde njagala obeere mwesigwa saagala bino byakunkuba magi mavundu olw'okuba gwe oyagala omulimu ogukole weka emitwalo 12 buli lunaku naye naawe ebintu bino era tulina obijjamu obukumpanya katonda yagamba amazima ngaokwawula kibi okwawula geyena muliro kima jahannamu tugenda maaso ababbi b'ettaka ennaku zino ekibba ttaka kigenze wala naye kati engeri gyekirinda etteeka erikola ku kibba ttaka tono abantu bagula ebyabo abantu balina emmandu enkambwe baleeta emmandu enyiivu muvi tonolira labe tabu mama oyo oyinza omugamba nti jangu nkuyiika ettaka olime nakutenda obutemu ati ettaka lireese obuzibu bandeke mama siddamu omulaba addukanga festo egenda maaso laba omugagga bakula sente zaabwe ate abagagga boogera nina mmerako tutambule ffenna leeta pamiti yiino naye ng'eringa gye walonze ogenda okwetegereza olaffe engeri gyafaananamu nafuye bantu bafaanagana ne bamukwasa ekisumuluzo nagagambye ogatambulireko tegawula nagambye temuvuga endiima temutika abana kati kyayamba n'atayogera kyamusaala nzize kuwawaabira bantu kikyate nzize kuwawaabira mukazi omukazi mulogo lakini kwa nini wanasema mulogo lakini police we don't take files of abalogo ona ulijo zikuba abantu era tukulide banyola dole zikubye bonna bawogamba yazibasindikira ona mulogo don't talk dogo we don't need to hear dogo here afande don't say dogo whenever you say dogo I'll cancel the case I'll close the file omwana omusota gapeka mugojje tolabamwe ekigambo byoyogera tubikwatagana tolo mukyala mumukwate oyagala toka musemu kadukulu kikuluna onataka lakini twende huko tulisika onataka leo kwenda huko tusike mtu hapo kama yona unasema kindu mtu yuko mulogo afanda nti muloga inama gwe wala yeko jembe lakini wewe kwenda huko sasa nataka kudanganya na nataka danganya lakini unasikia yeye anasema juju lakini wanasema juju kati fetugenda kuzawe mpingo kwa tazuzu omusirikale tugenda maaso poliisi yambadde omuntu gwe baloze jembe efirimu ekyatandika kakatuddako waliwo omukyala ali maka tulengera omwami baby bane mukwano maze nozuukuka bane oli oti ali wano nakazigo munaayi
ebintu byatambudde bubi yasuze awandiika mu kitabo kati baade bamutira mu miguwa kana akakazi kazibu namunange wowumulamu nenkamulira akatula ebintu bino sibya sokotule abakazi b'ennaku zino bazibu ate abasajja bonna bibbuloyira kati polisi ngejja alo wanji nnyabo tukwagala ku polisi ate waliyo ki jangu tekanse enkumbi omanyi kiba kibi nnyo okukwata nga tolina gw'ogambye nti bakutwala kadayisa kidoomole bamunonye jangu kidoomole bamutwala efirimu egenda maaso nagambye ku Ssegawa wotusanga edduuka liri SD 18 nate nga bulijjo eminze enkuweereza tulaba ensawo y'ekika nze kyonna nange ekintu kyonna kyokoze neyanziza buli kimu neyanziza mukazi gwe nange nkwagala kuba wanzijja mu muzigo nondeeta mu maka kati gana amaka ono nakazi gwe yawasa omwami bananga ennaku zino ebintu bitabuse abakazi kati edda abakazi bebasabanga nja kulya enkoko kati abaami be babyogera ebintu bikyuse katuddako Aisha Kidomole bamuleese lakini emusezi abadde wano mbusimanyi wagulako mazembe embatta omwami ayagala tetulina bukakafu tewali lakini kugamba nti jembe ligize naye gwe kama wewe kintu kino tukizula nti kituufu lakini tulisika wawuko muntu huo tutaua na kuwa otalia polisi bansonyiwe owulira lakini tetwagala mbe olina mayembe afande sirina mayembe Kidomole nga agegaana nsaba kunyamba kadi eyawaaba uno mukazi omulogo kadi bagamba ni olaba sani nkuboto va ku polisi sawa zino omukazi amuwawaabidde olw'obulogo naye nga polisi etagenda kuleeta jembe mu custody toyinza gigamba ndi gundi yansindikidde jembe era omusirikale omugezi agamba leeta ejjembe yali kusindikidde tubona nga bagenze mu katale fe okuba abalamu oba y'okufa fe okufuna emirembe kalino bali bannyini bo baalinako ebyabwe era ebibadde bikuuma ettaka eryo kye baasooka okukola kwe kulayika kandi balabira ddala security enywera kati ababbi b'ettaka bali mu buzibu kati emisambo nga tegimusala kugyogerera ne mu bbanga efirimu ekyatandika butandisi kakati ensawo y'ekika etandise okuzanyirwako amayembe bino biba bintu byakyama nnyo kati bwabanga bamuyisa omulugu ate bo baagala babe nga bayiya pulaani endala afazali bafune omukongozi ow'ekika omulala anaalera ensawo yaabwe eyo ne tuvaayo laba okulabirira mbadde nkuleetedde ku Rolex ofune ku maanyi omanyi Rolex enezaamu amaanyi ye mukyala nakaziga abakazi ennaku zino be bawasa naye nze temujja kumpasa sire muwase balala oliraba eriwase baaliwasa naye kati ono abaali wano kati kumba omukyalo ono Aisha Kidomole yali sengaawe ng'amugamba waliwo ensonga ey'ekikajja jangu mu maaso kali ng'amugaa kyonna ky'oliko sooka okiveeko ate osooka ojja olabe nga tutereeza ebyekika byataamye yangu wakono yamuyita mangu efirimu egenda maaso senga Kidomole agenda ku mulimu ono yayambalira omwami amuleseka esimu emukubiddwa senga we yabadde amwagala ng'akwata kuba okweyongerayo tugenda maaso efirimu egenda maaso netudda ku polisi ng'okyali togenda mwagala sagala byo sagala bintu ebyo tusembi nani omwoyo oyo nda ku polisi bonda kala sana beki jangu tumulayo y'omuwala
Ali ku musango gw'okulaakula abasajja. N'obukulaakula? Mujeeyi. Laba yakubye omusajja. Tula eri mangu nnyini gusobola. Ani yagamba nti omusibe atuula ku ntebe osobola? Genda osobolera eri. Efirimu egenda maaso. Kwata ebintu. Bwebeki. Genda naye wali. Adize police board agende. Bamutadde ku bondi. Kwenda huko bawebazaano okuba abasajja kumba afanda atidde mwayinza omusanga yeka mu kafunda. Kati ono omwami ono takyalina mwami mukyala wa kuno ng'akuba essimu omukazi teyamusibudde ng'agenda. Omukazi ono gwenkubira essimu atakwa tasimu ogenda okuba essimu nga teriiko. Naye n'omukazi we yampasa alabika yanzizaako nno. Manye ebyabakazi bizibu ayinza okuwasisaako omulala. Kali no genda okuva eyo senga eno yensawo ye kali nga senga tajjayo omugugu abe sente abe bbeeyi abatutumufu n'agamba olengera amuwadde omugugu. Wali owuliddeko omuntu ng'agenda ku mugugu gw'ekika ng'amugamba olaba guno omugugu gw'ekika in fact guno sina nsawo ya kika mugugu gwa kika. Omwezi bwe guba nga gwa gabogabo ogijjayo n'osaba byonna byo. Ensawo eno eyina emitendera. Tokwata ku nsawo eno munnange ng'oli mu mbeera zaffe ez'abakyala. Eno y'ensawo y'ekika era ensawo eno egenda okuleetera obugagga essente. Omwezi bwe gufuuka ogw'egabogabo ng'ofukamira ng'osaba. Ne bw'osaba musajja ng'ava ku mwezi bajja mmukuwa. Kwata egenda mu maaso. Ng'akwata ndiboota ya kika ng'akwata ndiboota ya kika ng'ateeka ndiboota ya kika munzi. Kwata efirimu egenda mu maaso ng'agimukwasa. Emisambwa gyasazeewo gifuneyo omulezi waagyo omupya kubanga obuzibu buyinza okujja. Kali kumba ono akuba essimu omukazi takolaki takwata. Essimu egamba teriiko atandise okububa. Ekyamazima baamuwa musajja munnange alaba firimu eno omukazi akujjawo n'akuwasa n'akuteeka ewuwe. Tubeere baamazima nga yagula emmere ewaka nga tomanyi sente zagijja ate ng'obuba. Kati ku luno yavuga. Kati kumba ono ava mu kyalo bamutiisa omugugu gw'ekika. Mulaba bantu kutambula naye nga balina ebyabwe. Bamuteeredde mu nsawo egenda maaso. Nagambe yakatandika natenga bulijjo okuva mu emizu vidiyo era ku Segawo tusanga wano mu Kisenyi Lubiri Mengo Mwanga tulodi kwe tuli ku kizimbe ekya Segawo edduuka lira CD 18 kati nga tagwa ku bbala boda anga Yasini nakula lwa musaze bwakakya asula avuga boda bwakakya ofiisi ekola ssaawa 24. Uno bamuwadde ensawo wabula wali wala Katonda bwa kadi ngamule wano wegena sasula ezange ojja kulindira wali ezidde sita kwata webale Yasini nagawusa picha wabula bano banne baali babeera wala. Takisi ebeeremu ku kyalo ku ssaawa 4 bwekuleka gona moleka naki twagala omu kagenda akawala bagenda okulengera waliwo agenda takisi nga baleeta mpya iyo nze ngenda wakaliga atugenda atabe wakate
abewakate bebaliwa yingira bajja balonda bali bapika nyini yagamba temutika bana bajula kunyiga wa kutaano baabo omukazi ono ayiza obwenza ate bwaba bwakumaca mukama katonda mukazi naddamu nago lwaki simu njikuba nga teyitamu ayino network ajendi walazewa watali network eyo kumba atuse ku bbala tomutwala muyayi mulimu abayayi abatasasula takisi ogenda kadino naye agenda ova mu ttale efirimu yino ng'ayengera takisi agenda site munange takisi mpya abakozi bali mu kukola takisi mpya tuku kale Kampala Kisanyi Mengo Lubiri munange mukazi gwe nakirabirawo kuba obuyaya bwobo otambula ozunga buzunzi bannange mwami linda laba amaaso nakazigo yawaseeka ayina yetterekerye bano ebebi atombebiza kati nkitegedde leka bali muku wasiwasi wali otumanyira nawe nayo mukazi nayenda buko noyenda emisana ekyo adde amuttira miguwa nabadde amanyi alina kyagezaako okutereza mukazi kanaaba kasagazi munange twala ow'omwana airtime aweddeko ono nayagala kugenda kwegayirira mwami kati nga tafuluma taxi agenda afuna airtime kati ate omusiru asimbudde taxi oli mwalese ensawo ono teyagamba kondakita nti ngenda gula airtime banange taxi kondakita yagattawo bugasi kati ate okumanya naye obwongo obutono bukoya bigere munange nawapa taxi ego etutte ensawo yange jukira ekiri mu nsawo owa boda nakumamu tuula wano muwere yangwa naawe yo ono yabadde wano atalazeewa bantu bavaamu nyaba ensawo anadde yange enjirina yiino eno yaani tugitwale ku ofiisi babizitwala ku ofiisi oba ate ani yalese ensawo egenda mu maaso owa boda nga kalakata piki ate boda z'omukyalo baba bazisala amafuta tetambula egenda maaso nage bamuyita okiriano nadde akwerezanga lutuule kadi bagenda otuuka bano bakoma mu kkubo tebavuga wali jaamu tebaagala ebyo motoka enywanya amafuta mu jaamu femwe tugambanga mugenda tukomya okusinga otumanyira nnyini buli mukana akoolukaali ndeka tonkwata nako naye ensonga enyumiriza wa kadi ng'ono amugamba n'ensawo gimpe kwini ate tugikuwa tutya ensawo yiyo nedda ensawo eno tugitwale nyiniyo kali ale nono naye musaabaza aleka mubbi katakayanira ensawo musaabaza gye yalese kwini gwegikayanira ngaani ensawo katugitwale kwerusiya kwini lwaki tumutwale kwerusiwo yewammwe ensawo eno eyina okutwalibwa gundi gwe naawe leka kati kumbe nyini ensawo ali ku boda bajja bagoba taxi taxi wanga emairo 2 tuba tugifunye nawe goba no eyo je tetulina taawo boda eze waffe zikoma wano funa ekwongerayo tetulina taawo bane ku piki yange kuba wangambye taxi sola gisanga ano kati teriiwe yagenze dda bano maki bakola nga tutwa dereva ne kondakita
ensawo tugitwale tugiteeke ku poliisi obuli awo nedda temutwala ensawo ku poliisi mana gibba bubbi kati gwogikanira ngani ate bano baagala nnyo obuzibu bwe tusisinkanyibwa kati nga tebafuna omuntu omukulu awo kati ng'agamba ono musaabaze abadde musaabaze naye waliwo ate omusaabaze wamme yalese ensawo ye kati ensawo twala tugitwale mu b'amateeka tube nga tugiteeka ku ofiisi ya takisi kuba wiitodde erina ofiisi yaayo nyiniyo anaaba ajagala naagisanga kati mulere ensawo eno ono naye atunulanga ssente mulimu abantu atunulanga